Ebigambo ebiri mu Katambi Kano bya Bakulu Boka era wano wensabira igwe wenna omuto nga tuweza myaka 18 inkusaba nga mugandawo nga mukwano gwo nkwegayilide Akatambi Kano tokalaba kubanga byonna ebinaava mu katambi bigenda gezaako okukosa obulamu bwo kyentegeeza obwongo bwo kubanga bigenda kujja ku ngeri gy'obadde otegeeramu otandike okutegeera obulala kubanga ebigambo ebiri mu kkozesebwa by'abantu bakulu bokka abaatuuka emyaka gy'oggumira ebigambo nga bino wooba oliawo nga badda n'ebbali ne babyogera gwe gy'otaba kati wenkusabira nti Akatambi Kano si ka myaka gyo nkusaba okeerekereze mu bulungi olw'okuba nti gw'oli mwana muto tekigenda tugaana ffe abakulu okuteekayo Akatambi Kano wenkusabira gwe omuto Akatambi Kano keesonyiwe kubanga kabuwemu tugenda mu kuwemula essaawa eno yenze adita nkubiraako ng'okozesa Instagram page yange nkozesa Shila Adita page jangu onkubireko ontegeze ekizibu kyo subscribinga ku YouTube channel eno wonooba subscribinze buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako kubanga oli member tukusaba videos zino zetuteekayo otuwe endowooza yo nga weeyambisa comment section commentinga otubuulire ku ki kyetusobezza oba ki kyetutayina kwogerako mu butambi nga buno nga weeyambisa comment section kwata ku kade buli video yonna eteekebwayo ebeere nga ekutuukako tuze n'amawulire oba ne updates ku biki ebigenda mu maaso all over the world okuli Uganda n'ensi endala wonna we bituukiddewo tubeera ffe nga tubibateerayo ndeese kwatagana ku maselavu olunaku olwaleero ke katambi ke akali ku mikutu gya social media akatambi ak'obuwemu ennyo tujjukire nti maselavu ono nga yakaddayo e Uganda yeekolakola ebintu bingi nnyo ebibadde tebisoboka yadde nga ffe abamu twali twamumanyira okukola ebintu ebiri stupid naye bwe yaddayo ewaka yatabuka n'afuuka n'ava kwolera avumase gwe tubadde tumanyi bw'atyo ne yatandika ofulumyako obutambi bw'omu kisenge n'afulumyako obutambi bw'obuwemu ng'ali ne celebrities abamu wuuyo akoze stunts ez'enjawulo n'enjawulo wuuyo aliisiza abaana embizi wuuyo n'ebintu ebirala nga bwe tulina okubiyita naye olunaku olwaleero akomeddewo mu katambi k'obuwemu wabula ng'ate entabo yavudde kubakadama banne ye kubagamba nti nze nsiiba omusajja nsiiba mu magulu ng'ebigambo ebyo mugenda obyulya nze nga Adita sisobola kubanga mbiyisa mu kamwa olw'ensonga nze nnyinza okuswala mu maaso gammwe katugendeko mu katambi ako naye nga tetunaba kateekako jjukira nti nno subscription yo y'amaanyi subscribinga okwate ku kade buli video yonna gye tuteekayo ekutuukeko naawe omupya nga wakasooka okulaba obutambi bwange nga buno toyitawo nga tosubscribinze katugendeko mu katambi ate era tukomewo nziramu okubategeeza nti mmwe muyina omuddiba omuyitirivu nze nsula ku mbolo mukwano gwe tolina kyongamba ng'oli kaddaama okyasula ku kiwukamba nsula ku mbolo ebyaddala mukwano nze njisulaku ate is a big bumbumbu tolina kyongamba njisulako mwejja muzungira n'omudibo gwammwe nze sinaba kutuukaawo sinaba kuddiba bannange muyiye ebyokunvuma ebitegerekeka nyina omusajja mukwano sinoonya ate njisulako enungi bitya ate nga mpanvu mmwe abaddiba abatasobola kuva ku kyeyo bimasiikiini mmwe mukyakokota amazzi g'omuwalabu temumanyi na Uganda bwenyuma nga mudda kunze munaddiba gwe waddiba yadduka e Uganda kyalemedde ku kyeyo mazzi mmwe muve ku kyeyo mukome wane Uganda gye muba mwasamira nga laavumase muri eyo muri ku busabu nze wamata munsasa muri muyala ate teri bikazi biringa bakaddamba nze wamata munsasa muri muyala ate teri bikazi biringa bakaddamba bana ebikaddamba oba yabiyita erinnya kaddamba yabisiruwaza ebipama mu bwongo bye bimanya yaddiba ne byerabira nti ffe tuli Uganda everyday batukwana tusulako ate tuzikyusa
Gwoli katapu kakwocha kati omusande Saudi muyitirivu ate bya Saudi bye bisinga okwasama. Bakadama abasinga bategeerako Dubai kata naye ebya Saudi birabe duka tabitegeera okujjako okuvayo nga tabina wadde n'ekikumi kati nze kye nategeera nti bikadama bya Saudi tebitegeera kyokola namalayo emyezi 9 n'enkomo nga bukyali kubanga sigenda amalayo myaka 2-3 mbeere nga masikini no bitunuulira bye byagala ovuma abantu bye binamudibo bye binamukadde bye byakula obubi bye biwunya amazzi byona bye biryo byana bya Stan Saudi Arabia mwaka forumbe oyo abasindika Saudi Arabia yabakuba ekikolimo wali ali Saudi ng'ategeera batono nze nali ntegeerayo atanyi n'olukusa olubavuma bakadama gwaba kimanyi ngutwali kadama tolina lukusa luvuma kadama nze musobola nzeka esagala kumanyira babigamba tebitegeera biryawo byali amazi g'omuwarabu byonna bikonya obwongo tebitegeera n'akamu lufuna emitwalo 9 ne lusaasanya nyina okuwako mukunje 10 nyina okuwako gunde 10 mwaka gya amazi g'abababa gabali mu bwongo gabawunguuzuma kugamba nti mukunja mufere mukunja ali mukuba bubi shiba genda muvako nga talina kayina byasamiridde mwali munoonyezaako anti shifane mumwebuuzaako we yajja shiba tetukomye ku Love Mase yeka kuba nsuubira nti akatambi ako mwenna akatambi ako mwakalaba Love Mase mumanyi muludde nga mumumanyi ate era ye muntu wammwe gwe musinga okufolowenga bankuba kyeyo bamwagala nnyo olw'okuba nti yeekola ebintu by'ekigwagwa ebintu ebitalina makulu Love Mase ono muzadde ayina abaana naye ate yakola ebintu inga bino luli yavaayoko n'akaaba nawa ensonga ze lwaki yaliisa abaana embizi ate n'abarekodinga wabula akatambi ako katambula nnyo ne kagezaako okusika attention teekako mu basiraamu bonna kati nno wano we waavaayo Dr. Kulthum ne yeeyama okuba nga amukwasizaako ku nsonga z'abaana okubasomesa okubaliisa n'okubambaza era wenjogerera abaana ba Love Mase bali kugamu ku masomero g'omukyala Dr. Kulthum wengamba Dr. Kulthum abasenga mumanyi omukyala ono musawo ayina diguri 3 ezimutuddeko ne master emu musawo owaddala omukenkufu ate era omukugu ang'ogyeko ekyo ayina amasomero okuva ku primary nursery baby kindagate nteekako n'amasomero aga high school oba ze tuyita O-levels ne A-levels amasomero go agayina ate nga agasinga munnange gabwerere kubanga Ankomuzata yali tannaba kufa yatandikawo foundations ezo ez'okuzimba amasomero okuyambako abo bonna abanaku abatasobola kuweerera baana era n'asalawo nti obutafiirwa biseera by'abaana bya mu maaso olw'okuba enfuna y'abazadde ntono abaana abo babeere nga basasula starting fee eruwa okuli registration nga bazadde mwe muyina okubagulira ebitabo mwe muyina okubagulira amakalaamu pens rims uniforms sweaters n'engoye ez'okwambala n'emifaliso omwana omuleeta ng'oguza ebyo byokka fiizi n'ozireka omwana abali mu kisulo ebitanda byabwerere enfaliso ne bracket zabwerere amazzi ge bakozesa gabwerere emmere gye balya yabwerere abasomesa ensawo y'omugenzi Sheikh Muzata ne kabineti ye be bakwata mu nsawo yaabwe ne babeera nga basasula abasomesa abaana nga basomesa abaana naye nga basically omusingi nga guyimiridde ku ddiini era abo bonna abasoma eddiini ne bagikenkuka ne bagenda ku ddaala eddala nga bafuna ne scholarships nga babasindika mu nsi z'e Bulaaya naddala zino ensi ezirimu amadiini ez'Obuarabu omuli Jordan omuli Saudi Arabia omuli Lebanon omuli Iran abaana ne basoma agenda okuvaayo ng'amaliriza university asomera university ate era n'eddiini yoyo no Dr. Kulthum wabula ng'ate nga tuvudde ku nsonga za Love Mase waneeno tetugenda kwerabira omukyala Susan Makula omuntu eyatwala Susan Makula ku ndagu okubanga
yeekwata ku Pastor Bujingo amufunire eddagala erigenda omunyweza ku Pastor Bujingo. Yavuddeyo n'abeera ng'amwanika ng'amugamba olwamala okutwala ku musawo nonneefuulira ngenda kwogera byonna bye twakola na lwaki twabikola, wali mukwano gwange, lwaki wankola ebintu ng'ebyo. Tugendagendako mu katambi ako nako tukawuliriza omukyala ng'alina ensonga ze zayogerako atera tukomeo tufundikire video. Kaakati kuno okulabula kugenda eri Susan obadde mukwano gwange nnyo. Susan wakwata miliyoni 10 n'ozimba n'oŋŋamba nkutwale ku musawo Omuganda eyiganga. Susan nenkutula nenkutwala naye ekyensanyu wali omaze okunnyonnyonnyola kikyoyagala. Bwe wannyonnyonnyola kikyoyagala nakuyita emabega mulekerawo okwesiga abantu. Neŋŋamba omusawo nemugamba jjajja muwe eddagala eritabula okuva ku epaka ku zeedi, oba wali oyagala ddagala litabula bbaawo na mukyala we. Era eddagala erimu n'olimpa nditwale wa Teddy. This time Teddy manyi ondaba era omumanyi ndi mukwano gwo. Kati kimanye Teddy, kimanye Susan nti eddagala lyewampa ntwale wa Teddy nalireetawo mu nnyumba mwosula, nalireeta. Kano katandika butandisi miliyoni 10 nazirya, omusawo wamuwa miliyoni 1.8 akugukusiza omulimu gwo. Bannange bakyala bannange mulekeraawo okwesiga mikwano gyammwe. Susan kino kibeera ekyokuyiga. Yenze Lina omumanyi, nze Nassuuna Lina omumanyi ndi mukwano gwo. Bayizaawo obusente bwo buwampa nabugulamu akapoloti yenakawuka. Naye bagamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Nze gwe wali weesiga ennyo, nze yakulyamu olukwe. Kano katandika butandisi. Katandika butandisi. Teddy nali simumanyi nga mmanyi ggwe nga mukwano gwange. Naye abakyala mulekeraawo okwesiga abantu, mulekeraawo okwesiga mikwano gyammwe. Susan nakulyamu olukwe, kati jangu nnono nsibe. Obaddeyo ku musawo Omuganda omugambe lwaki mwateesa bino. Mbyogedde katandika butandisi. Lwaki weefuula omulokole ng'oli mu basawo Baganda? Omusawo omulala gwe wagendako entwetwe Mama Tendo ye yakutwalayo. Bannanga basabira mu kyaki ya Bujingo. Mama Tendo mumumanyi ali kuba Ashazi. Mukyala bamuyita Mama Tendo ali kuba Ashazi. Kaakati Susan jangu nnone onsibe oba onzite anti mulina nnyo ssente. Atujja kweyongera okutomera ate toyina kyojja kunkola. Teddy simumanyi, gwe mmanyi nga mukwano gwange. Susan Makula mukyala wa Bujingo. Susan mbyogedde, nagamba nze nina olugambo. Nenkugamba naye ebyo sobola byogera kati mbyogedde. Ebyo nno bye bivudde mu nnyumba oba mu maka g'omukyala Susan Makula, mukyala wa Pastor Bujingo aliko essaawa zino. Susan Makula oyo omukyala oyo yavaayoko emabegako era naawa obujulizi tekako n'obutambi obulaga ebintu Susan Makula byazaakola. Si ye yekka oyo omukyala, waliyo n'omwami eyavaayo n'alumiriza Susan Makula okuba nti yali omukyala bano abazannya omuzannyo gw'ensimbi mu kasino ezimu. Era omwami ono yayogera ebintu Susan Makula bye yali akolanga era n'ategeeza abantu nti ekyaleeta Susan Makula ewa Pastor Bujingo kufuna bulamu bulungi kuva mu kifo ekimu kudda ku kifo ekirala, wabula si bufumbo ky'ova olaba. Susan Makula ku bbanga lyonna ly'anaamala ne Bujingo bayinza okutuuka okwawukana nga Susan Makula tazaddeeyo mwana wa Bujingo yenna. Ate era omusajja n'alumiza n'agamba ku butambuze Susan Makula bw'ayina nti mukyala atambula nnyo, agenda nnyo mu bintu by'okweraguza,
ayagala nnyo ebintu by'abasajja era n'abagamba bw'anaaba amaze okufuna kyayagala mujja kumulaba ng'avuddeyo ate ng'alina omugagga omulala mu kibuga kubanga ekisooka erinnya yalifuna lyeyali anoonya alina essaawa zino ne ssente afuna nnyingi nnyo era omwami ono atutegeeza nti Susan Makula ssente zonna eziva ku rediyo ya Pastor Bujingo ne ssente eziva ku TV ya Pastor Bujingo zonna zibeera written under Susan Makula's name. Era nategeeza nti ennyumba empya Pastor Bujingo gye yazimba eri under Susan Makula's name. Amakulu gali nti ebyobugagga byoyo omukyala. Era omusajja ono agamba temwewuunya nnyo ng'olunaku lukedde nga ne TV eri mu mannya ga Pastor Bujingo ekyuze nga agitadde mu mannya ga Susan Makula. Era omusajja ono n'agamba Susan Makula kuva dda ng'ayagala nnyo ebyokweraguza kuba nze mumanyi nnyo. Nze nga Adita sigenda kiteekako sira nti omukyala ono ebigambo ebimwogerwako bituufu lwa nsonga nze simumanyi nnyo mulaba bulabe ate era kisoboka okuba nti fitina z'abantu ze zireetera abantu obukyayi eri bannaabwe ne bw'aba nga talina kyali akukoze n'akulaba bulabi n'akujajinga oba n'abeera nga takwagala bwagazi nga gwe buli kyokola kimunyiiza n'akulaba awo n'agamba oyo omuntu simwagala naye nga tolina kyewamukola naye nga ye afuba kulaba akufiisa bufiisa kuteeka wansi kukwonoona kufiiriza biseera byo bya mu maaso nakyo kisoboka nga bwe kigenda okuba ku Susan Makula naye ate ffe balabyeko ku butambi bwa Susan Makula obumu nga disrespecting abakazi banne abayita ebizi abayita abasiru abayita ebinnyanja byamutukyaya era ne tumukyawa ng'ogyeko ku disrespectinga Teddy Bujingo eyali foma mukyala wa Pastor Bujingo naye ye kennyini ng'omuntu naye ayina mistakes ze like any other person. Kamanye ki ky'olowooza ku butambi buno bwenkoze obw'olunaku olwaleero nga weeyambisa comment section gowe n'atanaba subscribinga simanyi ky'oliko obutambi nga buno bujja kuba nga bukuyitako wabula ate aneetaaza okunkulinako ku Instagram kwendi ku TikTok kwendi ku Facebook page kwendi kwonna nkozesa amannya ge gamu Sheila Adita page ensangaayo imbagala nnyo. See you in my next video.